Kalama TV Bojamate balamusizza nnyo bankuba kyeyo Bannayuganda n'abalala abatuwuliriza abamanyi Oluganda, Abanyarwanda bangi nnyo abamanyi Oluganda, Abarundi abamanyi Oluganda n'abantu nga bagenda mu Kenya bamanyi Oluganda, East Africa yonna. Olwaleero nzize okubannyonnyola ku kikoola kya mudalasini ekyo kye mulaba. Ekikoola kya mudalasini ekyo kikoola ky'amaanyi nnyo era ngenda babuulira okikozesa otya. Kaakati Kadaama yenna alina obuzibu ne boosi we, njagala osembere tega amato. Kadaama atannaba kubeera mu buzibu na boosi we, ne Kadaama ng'oyagala kuganza boosi wo. Kimanyi waliwo bakadaama nga mu bantu b'ennyumba eyo mulimu gw'oyagala n'ogamba nti ono boosi bw'aŋŋambako kigaana. Ekintu ekyo tukivumirira. Mwagenda kukola mirimu, temwagenda kukwanibwa bwa boosi, naye abaakikola kikole kyenjooyinge. Obuzibu buli kutuukako naye tuli kusabira. Katugende ku kikoola kyaffe ekya mudalasini. Abawala nkimanyi mulina nnyo obuzibu ne babboosi bammwe, n'owulira ng'ono agamba nze boosi yakola bw'ati, boosi akoze bw'ati. Ebintu bingi nnyo bye mugenze mujja nga mwogera ebibatuukako, nga ddala bamama bye batuusaako obuzibu obwo, oba n'abasajja n'abatuusaako obuzibu, okusinziira nti babeera tebakkiririza mu biki bye mukola. Oluusi bakadaama babeera baagaana okubeera nga baganzibwa abasajja b'owaka, omusajja n'alugjawo lutalo, endabikayo n'aggamba endabikayo yokka enkola eyo yokka ekutamirwa boosi wo omukazi ng'alaba olina akabina ye takayina, otambula bulungi ye atambula agabattuka. Twagala kwogera ku nsonga eno kuba nsonga nkulu nnyo, nkimanyi buli Kadaama agiyitamu, ate buli Kadaama afuna ekizibu okusinziira mu nnyumba mwali. Njagala ofune ekikoola kya mudalasini. Mumanyi mudalasini oluusi abeera mu powder form n'abeera mu biti form, ne tubeera nga tufuna ebikoola bye oba bikoola bya mudalasini. Ekikoola kino okifuna, njagala ofune epeeni yo. Bw'oba okiyina ne mu fumbiro kaakati, genda okifune, wandiikako erinnya oba amannya gaabo abantu abakutawaanya, abakubonyaabonya ku mulimu. Bw'omala okuwandiikako amannya gaabo abakubonyaabonya ku mulimu, tugambe nti oba mama oba baba, saagala owandiikeko mama oba baba. Funa erinnya lye lyennyini ery'Ekiwarabu. Funa erinnya lye nga bw'onoogamba nti ono tumuyita bwe muti, erinnya lye basinga okumuyita. Nnyinza okuwa example nti boosi wo ayinza okuba nga ye Hassan Ali, naye nga abasinga batera kumuyita Ali. Erinnya lye basinga okumuyita ly'oba oteekako. Boosi wo bw'abeera nga ye Mariam bin Juma, bwe babeera basinga muyita Mariam, gy'oba oteekako. Bw'oteekako erinnya eryo n'oteekako nti Mariam, njagala oteekeko cross. Cross ntegeeza nga bw'onoogamba akantu akabeera nga times. Wandiika amannya ge, crossingawo akantu nga bw'onoogamba eno cross emirundi 3. Erinnya ly'omuntu akubonyaabonya lye libeera waggulu, crossingawo emirundi 3, oteekewo eriryo wansi. Nkiddamu, erinnya ly'omuntu akubonyaabonya lye basinga okumuyita liteeke wali waggulu, crossing emirundi 3, then wansi teekawo erinnya lyo. Bwe babeera babiri, basoose waggulu, crossing emirundi 3, teekawo erinnya lyo wansi. Bw'oba owandiika ebintu ebyo, njagala buli ky'owandiika, bw'oba owandiika Ali tosirika, wandiika Ali nga bw'okyogera n'okyogera, Ali oba Mariam, n'osaza. Buli bw'osaza gamba nkusaza
nkusaza mu bulamu bwange okubeera nga toddamu kutawaanya bulamu bwange. Nga bw'oyagala okubeera obulungi mu nsi, nange bwe njagala okubeera obulungi mu nsi. N'ebigambo ebigenderako, kuba mwena mulina ebizibu eby'enjawulo. Bw'omala okuwandiika ekipapula, bw'omala okuwandiika ku kikoola ekyo, njagala wulirize bulungi, bw'omala okuwandiika ku kipapula, ku kikoola ekya mudalasinte, wujja ekikoola ekyo emirundi 3 mu bbanga. Kiwujje emirundi 3 mu bbanga, then bw'omala gezaako okubeera nga ekikoola ekyo genda mu kinaabiro kyeyiseeko. Njagala owulire bulungi, kuba waliwo vidiyo ezimu ze tukola bakadaama ne muddamu ne mubuuza ng'eri akakebe gye mwagambye nti akakebe okumala okateekawa. Kasita tetubabuulira kintu gy'oteeka, wonna w'oba okitadde, ffe kye tubagamba toyina kulaga boosi wo kintu kyonna nti waliwo ekintu ekigenda mu maaso. Ebintu ebyo nga bw'obimala, abaabuuzizza akakebe neerabidde okubeera nga tubaddamu akakebe ako kasita okamala okukakozesa, ebintu ebyo byonna biteeke mu kasasiro. Toyina kulaga boosi wo kiki kigenda mu maaso. Ye method gye njagala mbalage nti bintu bingi by'osobola okukola n'obeera bulungi naye nga tewali ategedde nti okikola. Kanzireyo ku kakoola. Gira akakoola keeyiseemu, kwata akakoola akateeke mu nviiri, ogende ng'okayisa okuva ku nviiri, kayise wansi mu kyenyi, kirira ku nnyindo, kirira ku mumwa, kirira ku kalevu, kirira ku mumiro, kirira wano mu kifuba nga ku mabeere awo, kirira wansi, genda wansi, togenda wano mu makkati nga bwe mutegedde ne bwesitayogerawo, wabula dda ku sayidi y'ekisambi, kirira wansi ku ntumbwe, kirira ku kugulu, kirira paka ku kigere ne ku bugere obutono. Ekintu ekyo kikole emirundi 3. Bw'omala okikola emirundi 3, funa ekikoola ekyo ky'okoze emirundi 3, kuba nabagamba tetulina nga tuteekawo obujulizi bwonna obwekuusa ku kintu ekyo. Olumala ekikoola ekyo teeka mu caayi omwalabu gwagenda okunywa. Mbabuulira ekintu ekigenda okubeera nga kimenyawo okubonaabonaawo. Caayi gwe bagenda okunywa, kuba ekikoola kino jjukira tekiba kikyafu, tekibeerako na buzibu bwonna. Kiteeke mu caayi, fumba caayi. Bw'onoomala okufumba caayi oyo, jjukira nti baagala nnyo caayi awunya obulungi, bawe banywe. Tewali Muwarabu agenda kuddamu kutawaanya. Ogenda kufuna emirembe mu nju eyo. Kola nga bwe nkugambye. Era kola ekintu ekyo bagambye. Ekizibu ekimu bakadaama oba abantu kye mugenda ne mukola, mugenda nga siteepu gye bagambye ate ogireka, oba nga bwe bakulagiridde, ate n'olema okubeera ng'okola ekintu kyennyini kye bakugambye. Kasita bagambye ebijiiko 3 eby'omunnyo, kozesa bijiiko 3. Tokozesa 4 n'ogamba abantu bano nabonaabona dda, kuba waliwo okadaama ga 4 nabonaabona dda, gwe ate n'oyongeramu amagezi go. Ekintu ky'oba owulidde ky'obeera olina okukola. Mbaagaliza okubeera bulungi. Kojja Mate ku Kadaama TV. Tujja kuba tukomawo tubeere nga tweyigiriza ebintu ebirala bisobola okubeera nga tukola.